gamba nti oluvannyuma lw'omwagala w'abantu Kyagulanyi Robert Ssentamu okuyingira ebyobukulembeze bya attracting abantu bangi okweyongera mu opposition naddala mu mugigi guno. By election tubadde n'abantu 10 ababadde bakompitingira flag ng'ate bonna tolina muntu gw'ogenda kunyooma. Mubaddemu omuyambi w'omubaka Ssegirinnya, mubaddemu Council Nalukoola afunye tiketi, mubaddemu muganda wange Obbi wange Magala Omar, mubaddemu Doctor, mubaddemu bayinginiya ab'enjawulo. So kikulaga nti waliwo bwe bannimiro ebyokukungula bingi kubakungula ku wagazi, era kitegeeza nti okufunamu ekirungi nakyo kiba kumpi ku mikisa emirundi 10 ku kinnaakyo. Kaadi ya National Unity Platform okusinziira ku ssemateeka waayo egabibwa era erangirirwa egabibwa ekitongole ekisemberayo ddala ekirina okutula ne kigiyisa kye bayita the Executive Board. Executive Board etuulako abakulembeze bokka ab'oku ntikko. Kitegeeza deputies tebatuulako okujjako ba deputy presidents ne ba deputies, I think ne deputy mobilizers, regional mobilizers. Kubanga batuula ku board eko kakikako akayisa akalisivinga ebyo ebiba bifuniddwa akakiko k'ebyokulonda mu compilation ne kabiyisa ne bifuluma okugenda mu bantu nga bwe mukira bakideclaringa. Nagamba nti process erimu emirundi 3 eno ey'abano ebaddemu debate max 10, ebaddemu max 4 eza vetting nebeeramu ne max 5 eza ground. Honorable Nalukoola afunye 7 Magala afunye 5 n'abalala. Ekikulu kya byonna nti we tuviiriddewo era we buzibidde olwaleero nga tewali muntu yenna yemulugunyiza ku process ya kibiina, era yenna ajja kati ekyo kye bayita afterthought oba a fishing expedition okugenda mu nnyanja olaba oba olina ky'oyinza okufunayo, kubanga singa process ebadde nga si amazima n'abwenkanya already amaloboozi ago twandibadde tugawulira na buli kati agandibadde gawakanya process oba n'emabega. Njagala okuyozaayoza muganda wange Honorable Nalukoola Elias Luyimbazi Pleader. Omanyi bulungi nnyo nti Honorable Nalukoola abadde activist okumala ebbanga. Honorable Nalukoola namumanya ndi mu secondary. Twasinkana Kibuli bwe twali tukuŋŋaana ng'abakulembeze b'amasomero abayizi b'omu masomero ebiseera ebyo lwe nasooka okumulaba, and he was quite a superlative young man then. So tekyewuunyisa era ne ku pano bawadde owulira kwabaddeko abo yali omukulembeze waabwe nga head prefect. Waliwo akantu kenzijjukidde wano. Jjukira nti waŋŋambako nti oli muwandiisi. Oli muwandiisi wa nnyimba oba biyiye? Mpandiika emizannyo. Emizannyo? Nalukoola yitibwa muwandiikirayo ku muzannyo. Ate Nalukoola ye si wa mizannyo. Nalukoola ate ye Kabaka. Tomanyi yayimba ne Bobby? Bayimbanga ne Bobby, just ye bwe byagaziwa agakagenda ebya academic. Nagamba nti so njagala kumuyozaayoza Honorable Nalukoola. Manyi bulungi nnyo nti agenda kuwangula kalulu ako. In fact yawangudde dda. Abantu abamwaniriza mu bungi bendabye mu kawempe, ate mbadde ndudde okulaba abantu abangi bwe batyo. Nabalaba mu kuwaniriza omubiri gw'omugenzi Ssegirinnya, era nzizeemu okubalaba olwaleero nga baaniriza omwana waabwe. Nalukoola nzaalwa yaawo, Nalukoola akulidde awo, Nalukoola asomedde awo, Nalukoola muntu w'ekawempe ddala. Lwaki mwamyumyudde nnyo ku be musuubira okujja ku Bwannamunigina? Mawulire genfu dagalaga nti mwamyumyuddewo nnyaawo temwagala bajja independent. Era ffe tulumyumyula buli kye tubaamu. Gwe buli wootuwulira manya nti zirina ti ezimyumyula. Ekyokubiri, ebintu bino byonna bye tukola biri in the interest of the oppressed Ugandans. Therefore tewaliwo chance gye tuyinza kuwa muntu yenna obutakola ekyo. N'ekyokubiri, omukulembeze abantu bamuwuliriza. He is in full command of the party and the future of this country. That I can assure you. Njagala mu ngeri y'enjawulo okwebaza abantu bonna abadde mu lwokaano
luno. Naye okusingira ddala njagala okwebaza ne sekwebaza muganda wange Umar Magala. Umar Magala teriyo bigambo byonza mu describinga kati. Ndowooza mu bitabo by'olutabaalo lwa Uganda erinnya lye lijja kuba lya Laama. Yeah man. Kubanga he takes all the boxes of what this liberation needs. Yeah man. Kakati ekiddako mugenda kutandika kutalaga kunonya kakati njagala okubiriza abantu be Kawempe North nti candidate gwe mulina okulonda candidate wammwe ye wa Manvuuli mwamaze amanya ku nkalala z'abalonzi ba process eyo yaggwa fena tukimanyi katutandika okubiriza buli omu tosula nga tononyereza nalokola abantu 2 3 4 5 ayinza okubatabatuukako mwenna olw'obufunda bw'obudde bw'ayina naye njagala okubakubiriza mwenna abantu be Kawempe North candidate gwe tulina candidate gwe tusubidde candidate gwe tusuubira candidate ow'essanyu annyonnyola ensonga muyive ekimala tagenda mu orientation nti ate bamubuulire ebyokukola nti ate oluzungu balusoma baluve eno ebyo yabisoma n'abimala mwana we Kawempe yali head prefect e Kawempe akoze amateeka ng'agaweereza aweereza mwe bannansi mumubeereremu wali ne watali abo bonna abamuyinako embeera yonna enusi essaawa ey'okumuvunaana tutambule ku lw'ekinene ekya Uganda. Bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo nze Kayongo Hakim ndi ne Honorable Alex Waiswa Mufumbiro the weapon gwe tuli naye wano sabbiiti eri nali nina akantu ke nali ntegese naye lotajja lwali wasenga bangamba nti oyagala kubuuka mu mmotoka nti biveeko ebyenguudo bwe bityo nguudo za wano nakola otya waliwo omusajja oli gogambye wejini aliwa ono we kimanya kaonda nti akuba ekifuba ngaga nti agenda kwebaka e Kampala wano lwekina bakimwetagisa myezi nga gijo okulaba nga igwe towangula kalulu akawa nakawa east abedi abimanyi leka Naganti. abedi abimanyi binaka east abimanyi nagamba nti negundi ganful abedi abimanyi leka Kayongo tonkana abedi abimanyi nti ki agamba nti ki agenda kwebaka e Kampala wano oba kyetagisa myezi 3 oba 4 okulaba nti Alex Waiswa Mufumbiro awulira nti ojja nakawa east awulira tojja kuwangula abedi bwagamba agawakiri ajja kukola buli ekisoboka awulira nti ne secretary jinajja e Kampala naga tagenda kubikkiriza kati agenda kwesimba wombi agenda kwesimba wa wombi awo simanyi strategy gyaleeta ne just badde nkubulirako nga musajja weteeketeke mbadde simanyi nti alina amawulire ganinako nze gesitanamanya naye mwagaliza birungi byereere bw'aba nga nteekamu abamu ku abo mu nsi baayinanga ekizibu ekyo kikulage nti ate nange mulaba ng'ekizibu kati abedi bwanika yani naawe bwobusajjasajja naawe bukatikati gani akabedi naawe kekani just mulete obuntu nti naawe just tubusaasira busaasizi kati oyo abedi yani naawe oyo n'obwa abedi bayinza kukola ki oyo abedi gwe Kayongo abedi yani uza abedi just banyumya mbunyumya biri bye bakangakanga kato bye bakyaliko nakati maana ate nze ndi mulalamu ddala ndi mulalamu ddala Waiswa ddala nkumunaye ate nkubuulye kati nti abedi uza abedi bwani abedi manyi tekiri ku byakwesimbawo nze bansoleti nze banjagaza kufa nze banjagaliza kufa bye baba balowoozaako byokka babedi era baali bakozesezzaako n'omuntu gwe balowoozanga nti yali kyali wange nti wa munda abalala babimanyi era babinyumya mu takisi era nga balowooza nti basobola okunzijawo so abedi si yayogera banita mongo beboogera kuba enkiiko ze batuuza zonna nzimanya nakugamba nsobola oketta ate kyenkugamba mba nkitegeeza ndi mukesi the weapon that spies kati bafa
salumya abantu omuto gweze kubuulira nekiki kyoki kati nekinvunaanya nze nti kwagala Kyagulanyi nekyagulanyi ngenda kumwagala paka oba kibaluma kibanogone temugenda kunkangakanga so omwami Abedi kirungi nnyo nti alinayo obudde bwayagala okumpa okubaako mu lutalo nange naye njagala amanye nti bwandaba nga nzija yesege kuba nja kumuyitamu nkiddemu wonna bwandaba nga nzija Mr. Kalev tegeera nti ebijja birala wesege todda mu firimu yonna kuba nja kuyitamu gwenze kubuulira omanyi abo abantu bave mu biri ebyagamba nti tugenze mu election time tugenda kuba babanda tugenda kubanda wala tewagenda baawo kusiga A will be A, B will be E mugenda byoge kati mbwa Abedi who is he damn who oyani genda mangu omulire mu bisolo bye wasoma n'omuddo manyi yasoma kujanjaba atala kamala kati ali awo aleeta story tondetako story gwa Abedi nawe mani bajita Pale FM 107.9 ekulere omuntu waiso tusibulire eba naye mutusonyiwe bwe tuba tukozeseza olulimi olutali ofiso abantu bafa bawuliza pale naffe bisukako kwa kati otunulira omusajja nga Abedi nolaba omusajja omukulu atalinaamu wadde ensa ate munnaye abo Abedi ffe twabatyanga nze Abedi oyo namunoonyako neeye Makerere nga ngamba nti omusajja ono nga ndowooza nti mugezi kumbe yasomanga bintu bya Sekoko efuuse embuzi twala eri gwa Abedi ate kati nange ngamba ti Abedi Masaka ngenda kugobayo kati nze nange ntaddewo Masaka ngenda kugobayo Abedi kati bwe biba bya fitina nze ntandise ku Abedi bannamasaka temukiriza Abedi wadde okulya ekintu Masaka waba alowooza nti wamaanyi kati nange Abedi nkutaddeko ekibuli gwe obimanyi byoyogerako ebyekibuli ebya fitina obimanyi tebamukiriza okwetaayiza mu kimanya kabonera Abedi temumukiriza so gwe Abedi ani gwe Abedi n'akasanke kakulema okakongolo kamala ebyoya kati oli kuwaisa weekaniikirira nti baleete neŋŋaŋŋa tetusobola kubanga